zitutamye tetumanyira kyakukola nayise n'olwaleero akutta abantu baffe bonna abamazeewo droni zimazeewo abantu abaana abatembeeyi bali mu makomera twabalekayo ekitalya abaana bayitirivu nnyo abantu bebakwata mu drone n'olwekyo tulowooza nti bino byonna President Museveni ate abantu baffe ne directives ze tuzikooye mu kibuga tulina amateeka ge tugoberera tulina obukulembeze president afeeyo nnyo okumanya nti Kampala erina abakulembeze abalonde era abakulembeze abalonde tulina amateeka ge tugoberera naye directives ze zonna ziyonoonye ekibuga kyonna ne ssente zennyini budget ng'ogiraba yagisaze kubanga aba national unit platform katukulembera ekibuga kyandiba ekituufu kubanga kivudde mu busungu abantu bwe balina kansa ejja n'etuula n'ekola resolutions oba okusalawo kwayo negaidinga kubanga kiri mu constitution otherwise singa kansa eno teyali mu mateeka amateeka tegagiteekawo Mwami Museveni teyantukiriza kubeera wano kubanga tatuwagala tuli ba NUP tuli ba opposition kati buli lwolabanga kansa eyisa ebiteeso ebyo ne bisuulibwa mu kasero ne bitagenda mu nkola oli n'ayimirira mu State House president n'awa directives baminisita be ne bawa directives ba RSS ne bawa directives buli omu ayagala kuwa directive tewakyagala kugoberera mateeka kikyosuubira ba road councillors ne ba councillors n'abakulembeze bonna abalonde okugenda nakyo mu maaso eyo y'ensonga y'entabiro lwaki kanso ba councillors basobola ogiyiwa neyanziza nnyo bwe tubadde mu lukiiko tusazeewo nga ffe kanso okuba nti tulina mujja kujja mugoberera nti tubadde tulina ebyali byayisibwa oyo tulina okuteeka abatembeeyi ne tulina okubateekerateekera era mu mbeera eyo twali twasalawo enguudo ez'enjawulo kubanga tulina okusooka okutegeera munnakampala alina okumanya oba munnayuganda atubuuliza oba tulaba omutembeeyi kyekiki twawula ebintu bibiri waliwo omutembeeyi n'omuntu okubeera mu katale waliwo street vendor ne market vendor so mu mbeera ne tugamba nti omutembeeyi alina kusigala ku street naye tukoze tutya okubafunira ekifo ekirungi basobola okubeera twasalawo dda mu kanso zaffe okulaba nga oluguudo nga Allen Road, Kafumbe Mukasa Road, Sebana Road na Mirembe Road ziweebwayo lw'ensonga eyo so tusazeewo olunaku lwaleero bwe baze ne batugamba nti baagala meya w'Ukulu n'abamufaanana nga baagala kutwala abatembeeyi mu Nakivubo ne tumugamba bali si bakatale ekyokubiri Nakivubo ssomero tumanyi nti no waliwo olukwesikwesi olw'okubba essomero eryo balimbalimba nti bagala twalayo batembeeyi bamale babajjewo mu ennaku ziweddeyo abaana nga tabakyasobola nabo okudda mu ssomero eryo baagala kuwa ensonga zonna lwaki babitutte ne tubagamba oba bano abantu batembeeyi mukwate enguudo ze twasalawo nga kanso muzizibe kulwezino ennaku enkulu ezigenda maaso abantu abo basobole okukoleraawo kubanga naffe tubaagaliza kisinga bulungi teriyagaliza batembeeyi kikyamu titwagala muntu yena yina aveeyo okubalimbalimba nti bantu babaagaliza oba ono yabaagaliza era abatembeeyi twagala obagamba ekigambo kimu kyetusaze olunawaliro mu kanso oyo yekayeka atabagaliza yabatwala mu Nakivubo settlement primary school yekayeka yabatwalayo because mwe temuli bakatale enkya bagenda kujja babajjewo temulina gwe mugenda kunenya tubagamba ekigambo kimu nga kanso nga abateesiteesi b'ekibuga kino twasalawo mugende mubeere ku nguudo ezo era tubagambye nti okuba twagala mukole mu Christmas time season okuva leero nga 2 paka nga 31 twagala babateeke ku nguudo ezo bazigale musobole ozikoleramu nga bwe tubateekerateekera bulungi omugenda okolera ku nguudo ezo mugenda kukola ssaawa mmeka mugenda kujjanga budde ki mugenda munawo abamaduuka obudde nabo okukola ensonga zaabwe so kyetubaddeko olunaku olwaleero era meya Uhuru tumugamba ekigambo kimu ne Mwami Museveni nti bali bagumiikirize bakkirize ffe abateekerateekera ekibuga kyetusazeewo kye babakola ki bagenderako kubanga ffe tufuga ekibuga kula central government ennaku ezo waliwo ekipapula ekibadde kigenda kiyita amawulire nti President Mwami Museveni yawa ekiragiro ekya KCCA okweddiza obutale kibadde kize kibeerawo emirundi mingi nga mu 2007 yakyogera n'akyogera mu 2009 n'addamu azze ng'akyogera naye ku mulundi guno gwokka lwaki ebugumulize bananga abantu bagambanga mbu abanabyabufuzi tetwasoma tetutegeera tubagambye basome article 99 eya constitution ya Uganda kyebayita presidential directive oba ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kifaanana kitya era kirina kuba kitya abantu basobole okiyita ekiragiro ekituufu tugenza okumaliza okusoma ebintu bino nga n'ekiragiro tekiriiyo abantu bano bali mu lukwesikwesi bannayuganda balina okutegeera nti Kampala mulimu abakulembeze abalonde era balina okutegeera nti Uganda yagenda mu decentralization oba obukulembeze obuva wansi paka waggulu
so ennaku zino ekikolebwa mu KCCA tuyisiza ebintu bino byonna byemulaba ebitukanya ku lwaleero twagamba dda ababbi abali mu katale obutale bonna babuveemu kubanga abantu abo bewaŋŋamyayo era siffe twabateekayo ne tugamba dda KCCA yeddize obuvunaanyizibwa obw'okubeera ng'etereeza abantu n'obutale tulinda etteeka eriri ku mmeeza ya mwami Museveni lyalindako okuteekako omukono aganye okulisaako omukono so mu mbeera eyo tubagamba ekigambo kimu tetusobola kuddamu kukolera wakati wansi nga yetulina mateeka tugamba abantu bonna nti babeere bagumiikiriza naye tugamba gavumenti ekkirize nti wadde tuli opposition naye tulina ebirowoozo ebirungi ebisobola okutwala eggwanga lino mu maaso ekimazeeko abakansilas oba bamembers bonna enviiri ku mutwe kwe kuba ntukola ku biwandiiko ebitalina bituufu ekyo kimu ekyokubiri directives ziyitiridde kuga obuyinza baagala kati bubeere nga buva waggulu nga bukka wansi so nga obuyinza bulina kuva wansi nga budda waggulu waliwo ebintu eggwanga bye okukolako than mwami Museveni okuva alowooze ku toyireti y'akatale alowooze ku muwala gwenda kivubo mu mbeera eyo ebintu emba balina obirekera obukulembeze so kyekinyiza bammemba ne bagamba abantu bano betulwanira esawe abali mu butale be baana be bawamba abali mu makomera be baana abawambibwa ne babuzibwawo kati babatuukawo mu politics wakatale ne bamuwamba ne bamuafiliatinga ku politics so mu mbeera eyo ne bagamba tukole wano bino ebintu mateeka gaganye okuteekebwa mu nkola abaana baffe babawambye abatembeyi bakyali mu makomera tuwabalekayo nga batusibye so nga tewaliwo kintu kigenda maaso bawulira beekyaye essaawa bazuukuse bannakampala ne bannayuganda nti waliwo ettaka lye baagala okugula mbu bazimbeko akatale naye bannayuganda twagala obategeera bwe boogera $100 million mugenda kitegeera ziri biliyoni obuwumbi 375 kusaawa ino wetwogerera bwe baagala okugulako eka z'ettaka 10 eyo nno bajeti ya Kampala ate nga eyisa namu n'obutundutundu kubanga bajeti ya Kampala ku ssaawa eno eri biliyoni 340 kyokka ku ssaawa eno baagala okugula ettaka ly'omuntu omu mbu baligula mbu lyakatale bazimbeko akatale kamu kugula buguzi ttaka ku biliyoni 375 bannange kyewuunyisa biri eyo mu lugambo naye gavumenti olwokubanga yaba mafiya buli kimu bakikola mu kivandulo yensonga lwaki twevudde tubagamba tetugenda kukkiriza wakiri okuyiwa omusaayi